tuddamu kwogera kufa kubanga tumanyi omuntu omubaka ayinza okufa ne bakwekwasa nga simanyi nti omubaka gwe yali ayogerako yali yeeyogerako yekennyini. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekyokubirwako mukwano gwange Eleni ekisemberayo ddala mbadde nze ne ttiimu yange mu wiiki bwe baamu ennaku 7-5 zimala ne Eleni oyo namubuuza ekibuuzo, lwaki ebiseera ebisinga bw'oba ovudde mu paalamenti tobimala ne babaka banno? Mbadde ndowooza gye mikwano gyo oba be bantu abagwa mu kategoreyo, kuba abadde ebiseera ebisinga abimala ne ttiimu yange weeri wano nene banja basinga bazanyi ba mupiira, abasinga bannakatemba. Naga munanyiza obulamu bwange Eleni njagala kumala n'abantu abampa emirembe. Eleni alina omukwano ogwa ddala. Eleni njagala okukomekereza nga ngamba ebigambo bino basebo ne bannyabo. Obaayo n'omuntu gw'oyagala nga mukwano gwo mulage nti omukola ki kyomwagala, kuba kijja kuluma nnyo ng'avudde mu bulamu bw'ensi ate otandika okugamba singa namukola ntya, singa namugamba. Munno mulage okwagala bw'oba osobodde era kumulagira eddala. Wumula mirembe munnange naaki wange, Mukama abampire omukisa. Mwebale nnyo, webalire ddala. Obulumi bungi bangambye nti olwedde mbadde mumaze okuteekawo ekimuli, so